agenza abeere depressed, tetwagala abeere depressed, so tumukkiriza okwogera era tetumukkiriza kuteeka plasita ku mimwa gye. He will speak era ajja kwogera. Kenzo is above 18 years of age. Is a Ugandan, akkirizibwa okwogera ekimuli ku mutima n'ekyo ky'abaawulira. Kenzo tavuma, tatyowoola, tawemula, talengesa. So ngenda kutwala omukisa guno okufunayo bannamawulire. Nsaba otwala akakisa kano okwebaza abayimbi ebbanja lye bankoze simanyi bwenyeza kulibanyisa neyanza nnyo abayimbi omulimu gwe mwakoze olutalo lwe mwarwanye kantu babulire. Olutalo lwe mwarwanye mwabadde mukwata abantu okubalaga tiwaliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe, mugende mu maaso tulwanirira omulimu gwaffe Mukama gwe yatuwa. Ffe tetuli babazi, tetuli baki, tuli bayimbi, twetujja ekyokulya era abaana baffe bagenda okuyimbirira okubeera mu nsi eno. Mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu, muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe. Omulimu gwaffe tusanyusa bannayuganda. Mukama kyokola gatuwa amaloboozi gano tusanyuse abantu be. Mwebale kulwana, sibajenyeza kubasasula, sibajenyeza kubaddiza batwalagezo okubikololo. Kenzo w'amaanyi nnyo, amaanyi gaffe ffenna. That was a collective of unity. Buli muntu yakuyakalanga ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekololo bawagire Kenzo. Kitegeeza enshu yabadde yaffe nga tuyise Meddie Kenzo. Mwebale kulwanirira mulimu gwammwe. Si byangu naye wande wantama abantu balitegeera ti omulimu gwaffe Mukama yatutonda kusanyusa era tuli basanyusa kusanyusa buli muntu. Abayimbi mwebale era nange ndibabeererawo wonna mu mbeera yonna.